Kati ababadde bakolera wali baabakoze bati. Babajje. Erugudo Baba twalukola. KCC kiki yabadde ekola? Nga beebale. Abo babadde basinziira ngaawo ne baleeta wano omudagala. Ate nabagamba kati wabajje naasituka. Nalongo osituse. Nalongo osituka otya. Mutubuulire mu abagere. Kati olosinga wasituse. Kati olosinga wasituse. Nabo bandi batwalidde. Andi nze sitera kusaba. N'ekyo ekigambo ky'okusituka. Kati bwe nsaba so okugamba ne nga guno omwezi genda kusaba. Nalongo tokabula. Ng'osaba ddi? Nsaba nsi. Nga bw'osaba ddi? Nsaba buli lunaku. Abantu okuba nti twogera ku bwanga tumanyi Katonda lwakuba nti kati mwe temumanyi gye muva mulinga kikemu. Temumanyi gye muva temumanyi gye mulaga kati muli wakati. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Otakawuuba tebakadde. Mukwana nyina balaga nti 5 days yapadaka. Yabanaki. Kyengamba. Nalongo kitone ekintu nga yakitadde ku level ndala naye mama. Akantu wakeetegekedde nandolooza kangu. Mukwano agenda kutuga tomanyi. Kazibu kummwe. Wazze omazeeko. Ate nazze buzzi. Wajjadda. YouTube yendeesa emyaka kati seena. Nalongo kimanyi YouTube ye yakuteeka ku TikTok. Anti abaana ba TikTok babisala eri ku YouTube. Mpaka lwonna nze namala emyaka 2 nga sina account ku TikTok. Nga bantu bagamba we nalongo wa TikTok olinga akinneetaagisa kufunayo account. Nayo nenjifuna. Kati kambuuze sente za YouTube we zijja kwoli. Ne ba TikTok we basaba kwoli. Bwe mbazisanze. Naye nze naye njagala kubeera memba wa Kasuku naye simanyi oba ye ayagala. Kati bwe naba siri memba we sijja beera memba wa muntu yenna ngenda sigala nkola emirimu gyange kubanga nze bange mu Canada. I have a Canada Nalongo tokisusa. Ng'ate nze gwakolerera kati sigenda ate kubeera beega bambi bange. Ate oweebuwalabu gwe wanga. Simple aba boyfriend. Nyaba boyfriend ya Dubai umaru ne. Nabali bakututte wano mu kulonda nga bakulisiza. Kibananya. Boyfriend yabangi nyina ne fango ni namba. Gwe weesimbye ne wooteyanjula nze nina okweyanjula nze mukwano weeyanjula tonnakola you have to introduce yourself. Naye nga 5 days yabukoledde 5 days ku kisa kya Maria level number 122 kati bwankolera ajja kugamba nti maama ne muwala kati olina okuba ne ssente mugenda tusuulira dduuka leeta ate si bwa bbeeyi labayo maama ateeka mu mwana we eno ya maama ne nakuteekamu ng'oli muto n'okula kati mpozi ku guno omulembe gw'abaana ojjagalala ku bakulu oyinza okunjagalala naye embooko z'onaafuna kiro ku kiro naye nga mugamba mutya mujje baleko gye mutuusaako engalo tuli wano tubaleko ate mu kantu kano twatuuse ekiseera nga tetugenda kwegayirira nnyo bannange temutwegayiriza nnyo baviewers mulabe ebintu bino banaye mutulabe mukomentinge wawasobye tutereezeemu tetugenda kubeera ku kimu banaye mwaka guli tubiri ku kintu kimu era baviewers bannange mwebale mukulekayo ku mbaga ku mukolo ogwakina banaye twabaddeyo omwana yabadde anonymous kyeki mu Luganda anonymous y'omuntu atalina kutegeerekekwa oba gwanyita invisible oba tewanyumye nanyumye omwana luwira iti yanyumidde akagomesi
naye lwaki mukola ebintu naye akawalako kalungi lwaki kabeera mu bintu by'okuyombanga ani Luwirayiti Luwirayiti nga ye omuntu bwatyo we yajja kati ekyo kyekikola brandi ye ku TikTok nti kuyomba n'abantu kuyomba kubanga twamulaba ajjira kwani kozi wangamba enjala zokukomita munnaye todayako byalabi nenalo mujagalayo mu sente z'enjala kati olaba gwazeetekako tosobola zeetolodde kuwaayo sente enjala zisaleko neda sigenda zisalako naye tokikola kati kale enjala zikola ki just kubeerako gotolanga niziba kati munaaba muti tulina akalawo tezibasula tweteekayo akalawo tulina akalawo sawa yonna muddiba kuba kati ensujju eyo sikakasanga eba ku muzuuli tusobola n'okozesa kano akanalo akaani kemuzuuliza naye lwaki mutuuka awo wonna mukolerera bulungi nalongoga mubyokumbuzaoza nyogolayo sente enjala za 6,000 basaba abakulaba bakukuba nti sinza kudasejja sabiriza njala ebyo ebintu by'ekisiru ne bwonkubira ng'ofa ne bwe liba 10 sirugaba nalungano ku bukowekowe weteekako oli nkubira abaana bange babumpeereza e Dubai ye maama olina kamukamu nalongo gyompeeko layini emu nange wateekeko genda wali ewa Nashu wali ani naava akuteekeko nanti ompa ku bunno anti gye kali akasaketi kala akagundi kalamba kati mugamba nti tugenda kukujuna mugaye we mula wange buwala bwasala muteekeko akakowekowe obuwala bwasala ate ate nze omukadde abaana bandabirira kati gwe omuntu wandibadde gwe olugo obinkolera nakiva kuki abaana osala bakadde baabwe abaana bakadde baabwe baali basiru nabo omwana nwakusala nga tasobola kuleetadde omusajja nti ayese sukaali ne bakadde baabwe nabo baba basiru muki ate baba babuulirira kati maama tuli basiru tetwakubuulirira nga ndaba otusaze ennyo okusaza amagenda n'amadda ndaba odda kati mutandikirewe mwakoma tubadde ku Luwirayiti twamulaba ajjira mu Pepida Queen bwe yajjirako ye yamu platform gwe yabreakingirako stroke era naye akyewaanyi agamba gwe nakuyingira nondeeta ku TikTok siddayo mukwana yali amukoze eki nanti Pepida Queen yalinga akyaza abantu kukanayo kyani ng'aba abakola ki ababuuza ebibuuzo ebiri pasoni kakati Luwirayiti n'avaayo n'amwambalira namugamba how could you yamwambalira Fifi akyali Uganda oba nga yagenda e Canada Fifi n'addamukko Luwirayiti tagenda si ku Fifi gwe mmanyi tokeeranga ku makya n'ofuna ekikolimo ng'onotalo ne Fifi Dakwena anti bw'aba yasobola okusiba bukedde n'agiwangula n'emuliyirira kaakati ng'ogamba mbugundi tagenda ani Luwirayiti mu bigambo amaasoka Luwirayiti yajjayo oluzungu lwonna olwa senior 4 senior 6 Fifi ali busy yamwambalira n'amugamba naye njagala tu clarify nga batutegeeza abantu nti shows ezo bwezityo nalongo kyaddeko ku shows producer abeerawo era yagamba presenter ekyokukola olina okukwata nga obugambo bulabika era bikuyigiriza kuba kati gwe tobimanyi nenalongo oyagala nkalye buli bwentyo I have to do it to learn oyagala kugamba ti owagondi azeyingidde sobola kikola ekyo yagamba eyingidde buli sekita education kyeyali ategeeza omanyi mwagalaanakwatako si gwe mbirizi bbiri bwe yayogera ye yennyini yagamba obuzibu bwammwe buli bumu mwe abataasoma mwagala muwabula ennyazeeyo mu P7 igwe ogenda kutuula ngenda tuula P7 guno kale singa atudde guno kubanga ebibuuzo byajja yonebu yajjako oludda kakati abaana babawadde results nga bazirotaddewo buteeyi tewali yagudde guno mwaka nesaagala yonebu emale kujja kuba kati bino byenkola biyamba nze njagala nnyo kakasa nti nkisobola njagala ntuule P7 ngende mu senior 4-6 ngende ku campus kati waze P7 saagala nze kubanga kisaakye ate nengenda ku campus kyonyoki saagala kubanga nakuba mupiwala ate nengenda ku campus kati nina okuba nga mmaze P7 ngende mu senior ontakulidde entalo mwaka wazze ku ssomero kiri wagenze awo kutina kisaakye Nasandi Prime
wano w'Emmengo wejja tulira Kitebe opposite kubanga nakebedde omutindo gwabwe nga mu Mmengo lonna ebisinga standard kati osoma ddina gye nakedde kyobula obedde omunsi omaze okusoma bulungi nnyo kati ne ba student banno bagenze mu by'okukola ebirala nze sisoma nga bali nga nyina abasomesa nga basomesa nze special sente mmeka zimusasula naye nandyagadde okuddayo nke tujja kusobola nagamaalo gatwale mu baana naye bannaaye mpozi ng'ogagjeeko naalongo era kiki wanzigiridde anti saazisiima eziki enjala kati nyina okuyeeya mpaka loolizikoowa otegeko ka ina nanateekako empya mawe yakiga olina wagabadde mu wiiki tugeye ku bantu tina yakoze omukolo tina yanyumidde lwakuba bambi yakoze ali lubuto naye nga yanyumise ate senga teyadde lubuto kuba jjukira yalina eddalu lingi ku tiktok yandibadde ababigwira ebbineri erikaluba ne mukakasalaga yali akita mulungi omugongo nengaekyo tekukyasobola kaakati waliwo ex-we ali bamwita Sudais yamugamba mbu oli mukulu kunze I think we do not have any future anymore yamugamba kula even sure kaakati bwe yamaze tina omukolo we gwawedde abaana ne bayingira inbox yani ya Sudais Allah omuliro ne gukwata ne bagamba we yitawo olabe omwana yafunye omuntu ali successful alino kabbaake kafuuka kalungi kato ne Sudais yali mulungi omwana oyo amanyi okulonda mwena Sudais azakola ali mulungi ng'obwongo si mulungi nga bufumu anti bwe tegutegeeza kigambo bulungi kitegeeza naye bannange tubeere serious omuntu bw'oba tamukoledde si musango yayogera nebategedde nti omuntu asobola kuba omulungi awo ng'obwongo si bulungi bwali bulungi kyova layo yamanya nti tetulina we tulaga n'amugira naye abaana bazizza ebintu 223 ne balyoka baleetera Sudais waliwo Sudais n'agamba muzizza ebintu by'edda biki agende nze nina omukazi naye nga ndaba kimuluma kunyuma omwana gye yanyumye mutaza butalumwa tina yanyumye ye kati lwaki omwami teyamuleetedde ku bimuli bino byamu yagambye tasobola muwa bimuli kuba bivonda omukolo gwadde gwa bimuli omukolo gwa kutwala mukazi mu kitiibwa bwaba bakuwadde bimuli bakututte totumalaako mirembe mukwano era bikolamu ndi wano maama yasalwa naalongo totandika nkyaleeta ate babadde bakolera wali babakoze bati babajjeemu babasengude kesisi kiki kyebadde ekola nga beebale abo babadde basinziira ngaawo ne baleeta wano omudagala ate nabagamba kati wabakenasituka naalongo osituse naalongo osituka otya mutubuulire nasituka kati olwo singa wasituse kati olwo singa wasituse nabo bandi batwaliddemu andi nze sitera kusaba ekigambo ky'okusituka kati bwensaba so okugamba nenga guno omwezi genda kusaba naalongo totabula ng'owasaba ddi nsaba nsi nga bw'osaba ddi nsaba buli lunaku abantu okuba nti twogera ku bwanga tumanyi Katonda lwakuba nti kati mwe temumanyi gye muva mulinga Chicken temumanyi gye muva temumanyi gye mulaga kati muli wakati tulingaani tulinga Chicken negwe Chicken yatuuse noleeta jjajjaawe kubanga bonna yabazaala ne baganda bannyina ajja kubaleeta naye nze ndabanga sitanti omanyi Chicken oyo bwabula mu mawulire ng'alaba talikyalina kiddako nga beekubira n'ennamba emu beekubira nabagamba tugenda kulinnyako wano kati tutabule nze ebintu by'abantu olimba nnamba emu tabiriimu kuba obusungu bwalina ku Chicken talina busungu teri muntu alina busungu ayinza kuddawo taata anti kati mmwe taata gwe mumanyi oba gwe gwe wakula omanyi nange gwe mmanyi si ye nnamba emu nansonga nnamba emu takuzanko Chicken taata lwakuba yamuzaala okitegedde naye tebeeyinaako fiya yonna yamwinako nga taata we kuba tamu tebeemanyi tali mu father figure ya Chicken kane nnamba emu n'okuba nti ali mu mawulire alina okwedifendingako ku linnya lye yensonga kati gwe kyolaba nti yazzeemu ne mweddawo eddakiika 2 nnamba mulyogera ku kintu be bataata b'ennaku zino guno mulema nti muli ku digitalization
Janzi. Digital life. Babayita batya? New curriculum. New curriculum. Nalongo nosoma new curriculum office bini. Mujja kukitegeera. Nti ffe tugenda kudda mubiri serevu tuledi kemo tubiki tugenda kusoma bino bituyamba osimako bikutwala. Tetujja bisobola ebyo. Majimaji teri Kenya. Kati yali lwaki bagirenda. Bakuyamba ogendeyo ng'omanyi weeri. Nedda bannange. Temutambule. Majimaji mujja kutambula temwagala kusoma gye bye munaagenda. Canadian playlist kati Canadian ngenda gijja. Nadia nobadde ojagaza. Twagisoma. Andi mwamala obudde bungi mwali temumanyi kyemwagala. Nze njagala mathematics na luzungu. Nze saagala byafaayo. Kati mathematics akuyambe ki? Njagala nnyo okubala ssente. Kuba abantu banziba kati mu butabala bulungi. Kati nze siyagala byafaayo. Nedda mukwano. Kuba nange nayingira dda mu byafaayo. Gwe kennyini oli byafaayo. Kati saagala nange nsome ebyafaayo. Kannaalongo bannange. Mboozi ki endala eziri mawulire ki ge tutwogeddeko ssente za YouTube? Ye bannange. Weewandikira mu Sako? Neewandiisa oba simanyi oba olupapula lwe baatugira naye nga twalinga ne twewandiisa. Mwewandiisaawo? Egundi ekyanja. Abekyanja gye batuuka. Ne twewandiisa. Naye kati tetujjukira kati ffe tetumanyi mawulire ki gafaayo tetumanyi ki. Ate weetaaga kumanya mawulire gafaayo kasa weewandiisa. Kasita oba nga weewandiisa oba ogenda kubeera sente bwe zijja oba obenefitinga mu ssente ezo ezizze. Kati gwe nawe mwasi teweewandiisa. Akasuku sinnamulaba akyali busy. Ali Kyanja wali ku Switzerland. Ate Kasuku gye bawandiikira eyo. Gye twaga. Okay. Kati Kasuku w'omukubira yagamba takwata ennaku zino ali bizemu. Edda bannange. Essimu takyakwata. Nja kubeera mmemba. Era nsobola obeerawo watali ssente ezo. Kubeera bulijjo wenzi. Nga teziriiwo. Tokolimyemu. Bulijjo wenzi. Bulijjo siriiwo. Nalabyeko practicingamu ng'agenda okunona ssente wa maama Janet. Nenga ekintu bakuku nga bakitaddemu amaanyi. Obudde bw'omuntu bwe butuuka buli kintu kibaawo. Kati naawe kola nnyo oba obutuuke. Ekintu Kasuku yakitaddemu kugamba nga bu vidiyo bwe bukutuukako maama Janet. Ogamba alina ke yayogedde akabadde kanzite. Yagambye muwala waani kati oyo mutadde mu Sako. Naga kati oyo akantu ako kansesezi. Ne ngamba Kasuku si mwetegefu kuvumwa bwomu. Ne Mohana asiimye amugabireko ku bivumo. Kubanga lwaki abaana baatabuse nnyo ku ssente eyo ati? Anti kati mu Uganda tulina ekizibu abantu balowooza nti ssente zijja kukeera zijjebuza abantu bakyuse obulamu bonna. Ffenna mu Uganda. Tekijja kukola. Ssente zigenda kujja wabeewo abakyusa obulamu. Era omwavu ajja sigala mu ki? Ez'abapromota baazituwa biliyoni 10 yadde ezimu zikyagaaniddeyo. Naye si bonna nti baazifunye. Waliwo atajja kufunako yadde omutwalo. Bangambye bapromota abalala bagenda kuddayo bagabwe. Okitegedde so? Kati ebintu ebisinga. Naye jjajja akasente akagaba mwagalire. Lwakuba ntannampaayo kange ng'omuntu. Aliyo beweera mu bapromota. Ate gwe ng'omuntu gwe ng'ani. Ng'omunnayuganda ayamba abantu be basoma. Ogweka gwe munnayuganda. Anti nze kati nyamba abannayuganda abalala. Kati ng'ogenda mu proposal yegenda beere. Nti njagala abannayuganda bano be bansuulira mbakooye ewange ampeeyo seminti ampeeyo omusenyu mbazimbireho omwo. Kati geze nze jjajja otuuse. Teyiza kwebonyaabonya nga nnyonnyola buli munaku munnange. Awo ne mulaala ebula. Naye nze lwe naamusanga nja munnyonnyola ebigambo byange bwe njagala obbe munnyonnyola. Tomutya? Mutyako ki? Bagamba jjajja atiisa bw'otuuka wani ng'oyagala okwogera ekintu ate n'oyogeramu birala nnyo. Bamuwaayiriza jjasi abantu bagenda tegetegese. Abalala beetuma bye batali. Kati ebiseera ebisinga ekintu ky'otali okyangu okyerabira. Kubanga oba okyetuumidde awo ofune akasente. Kitegedde mugole?
ate kati oyagala kunsuula katale nedda anti buli mukazi tumuyita omugole kati tugenda kikuyambe sinnafuna mukwano lwaki odiba bwe sinnadiba ate weekuumye bwekuumye nange gwokola ekyamaanyi okundibya kati ogamba otya nti onnafuna musajja sinnafuna wakinga bennafuna bannina kyogero kibulamu waliwo abanneesibako ennyo ate nga tobaagala banaye temunneesibaako nnyo naye munoonye bannammwe enkolaganayo ne Megatron eri ku ki banaye naalongo kubanga nze gansanze wano nti ki Megatron mukwano n'okunyama nga bwali mukwano gwo nze Megatron si mukwano gwange mukwano gwo nedda mukwano Megatron muzzukulu wange wazaala ani eyazaala amangu ati ajja kumukugamba era nze siri wa bulijjo nava ku pulaneti ndala muzzukulu wange era mpita jajji era obadde olowooza mbu ndi mukwano gwe bukwano akyanti ate gwe oli maama wange akuba naatera muzaalukuka ate katolooza abaana temwakola ekigeri nedda bannaye Megatron bannaye maama lwekyo kano nedda okimanyi namukazi olina kukakwata omuna kukakwata nze kala tekitegeeza babawaayiriza kuba eyalulese yaŋŋambye nti oli muganda wa Namukasa mbu kati Namukasa bwe yagenda nazaawo gwe mumwina temubana bbina kika kiramba mukwano nina ate kyekya Namukasa kyali kyasooka baddaye kyekyali tukireke ate kiriwo ekyasooka wazze tugeye ate kati olugambo olwoyoge Namukasa yakola mbu eri akola ayambala bwoba tonjagala yogera kimu naye yogerangako amazima olunaku olumu Naalongo olunaku lumu gamba ku bantu bano abatulaba nti kituufu bulijjo onvimbisa ngamba Juli oyina ebbina ekifaanana ebbina Naalongo agamba abantu balina kamikozi baagala okumpereza batuzigereseze kuggwe abakongo nina si bakongo kuno nina abakwano bange ebweru balina ezo bondi z'ebbina ebampeeyo okitegeeza nti otuuseewo wembadde nkwagala ensi okukitegeera nti tolina nina bannaayo ninayo naliyo olikolesa kemiko kati nze just abalundi beegatta maama nga ti alina ebbina bagenda pakapaka kaakati mukwano taata wange n'amugamba lipaapadde nnyo yimirirako awo mu kifo kimu nnyabo tuleko kitukula kyetugambako ebigambo byenkunnyonnyola zama wange yali alinga wondaba taata wange emusajja muwanvu nnyo nga temweru kati ze mama wange yansiiga obumpi kati gwe ne Sarashoti mugwa mugundi oyagadde kummanyira naye nze sinze nagamba oleme kuba nabbi na bannange ebintu ebitono tebikunyira Sarashoti ono omweru so oli omuyimbi ansinga obuwanvu Sarashoti akusinga obuwanvu kitegeeza temune baluganda yagadde mwejja mulade kubanga mukwano gwe Namukasa mukyali muti Namukasa naye nga amazima temwina kakwati ne Namukasa Namukasa nali actually tetuwogerangako at a personal level yagenda kuva kuno nga sitoogerangako naye just yankubirako ku simu lunaku Megatron ebigala nkino mbwe abantu abatalina bbina mumusanyusa okufa mukyala Megatron alina ebbina mukwano oyo weewaka kati maama lwekyo bino bigambo bya Naalongo tewali yabyogedde babulire ebyogera Davcom paka kiki nze ati sirimbye nsi yonna ekimanyi ze Davcom yaŋŋamba nti Namukasa babeeranga ne Megatron Davcom tanjagala naŋŋamba bwe yagenda nazaawo gwe nambuuza naye nga choice yembi kati Davcom ayine yeeyiye nno abantu bwenna bwomuntu yeekanga mutunudde eno Davcom ayina entondo mbwomuntu bwakugambye ekigambo bwakusanga otunudde eri bwe mati amala kukyusa nalowooza bamanyi mbwe eno yefeeze abatamanyi bakawala bakalenzi byebyo naye kati amaka ga Megatron nyina wengatuuse nedda bannaaye tukiri yalinga eya Naalongo Megatron kiri yalinga eya temubeera mwenna Davcom teyabyuti kojja sabasanga luliga batambula nga kojja osala ebigambo
ndowooza obujulizi bweyongedde okukola ki ekyo agenza ekyoka kukola nali sikirabye gundi nengatonmukwano omupiira gwa Jaden gwagenze gutya omupiira gwa Jaden saabitegedde just nalabyeko mwana wa Zubeda naye bambi abavuma omwana oyo mulekeraawo omwana ne mwani gwe bava wa Zubeda omwana yabadde ki yaleese omwana we because Zubeda abaana be tebabeera mu kamera naye olwamutuusiza ku social media abaana ne batandika okwogera ebigambo ebiyitirivu nti ng'omwana yabakoze ng'omwana mukulu okusinga nnyina ngani yakyogedde bambi ekyo si kirungi ffe tuli bazadde naye temulekeraawo okwata abaana b'abantu kyokola abantu bajja kubaloga mu ffe nga tebawadde kale lwaki oba ovuma omwana wamu naye baba nga bamweta omwagala kirungi yadde wadde bannange mukirekeraawo sikyagadde bange just kyenalabe kubanga nze saagenze omupiira naye naadde naakascrollinga bwe nti ng'abaana bali ku mwana w'omukazi waliwo n'abamukoledde live ng'ali mu gundi mu green screen it is bad omwana yes baani abamukoledde live bali okwo ku TikTok nedda mukwano Zubeda anoonye ebifaananyi byabwe abimpeereza abaavumye omwana ogenda tugenda basabira nedda ate nalongola mugenda kisusa bannange buli kimu tugenda basabira mukama bateeko omutima ogwekisa lwaki omuntu aba avuma omwana omuto nawe babasabire busabizi anti basi bategedde naye njagala ngambe nti mukama njagala Julie Potensi omuzzeemu amagezi agatavuma baana bato nga naawe ekifaananyi kikikola ki simple nedda erinnya lijja kumala obamanyi wetuva wano nja bagamba naye bano temubakola akabi kati tugenda bakola kati gwe okusaba kulimu akabi naalonga oli muzibu bw'oyimuka nga bwe nayimukiramu nze temunsalako bigambo ekigambo kuyimuka nambwe oyo yayimuka n'asiiba mbu busome basiiba ne dry nambwe oyo ajja kufa enjala kati nga dry naye Katonda asobola okugira asiiba ekiro n'emisana nambwe oyo waba omukanaki yamukozi asiiba emisana n'amusiibira n'ekiro amala ennaku 3 nga atalya kintu kyonna sona ben mulyeyagala nga tamusiibiranga kokozi taata wa mwana ate tawa omwana bamusiibira oli musibe nkitegedde anti gwasinga okubeerako nti yamuyisa bubi nakugamba nti wenasituka okusiiba kitegeeza kati wano yagambye agenda situkira Shadia naye Shadia kyabaka Shadia kyatukola ki Shadia yayogera Shadia yagambye ne bw'omunaamutta kati ze lwaki abinteekamu Shadia leediyo bwebika omufungo ogikoona nze napositinga omuntu nga agamba asusse omumanyira era n'olwensonga eyo Shadia lekera okumanyira nnambwayo nze temunteeka mu bintu byammwe mukwano Shadia yagambye kali ngenda kuwayo Shadia kujja kwe mugenda okukoma okusituka ati ngenda kuwayo akaboozi abaana ba TikTok abo balaba nze nsaga nnyo nabo kuba basingako baana bato kati omuntu asobola okusukka mu kusaaga n'akumanyira n'asukka walina okola ki okukoma kati nze sirina tolonyeza kuba na Shadia sirulina kubanga nnoonya ensonga lwaki baawo nga sirukola ki mutufu lumagamaga sirukola naye baba balinamu obuzibu n'emmere boogere abaagamba byava ku nze nalina omuwala masolo ndaba tayibiriiko nalina omuwala ku TikTok okwo yali bwerweyeera waliwo simanyi kyabaawo kiba kyali ki omuwala nanvuma naye nkubirako jasi nemugamba omuwala oyo nasusa okuntyobola nze sivuma bantu nze ne bwe mba nteesa ku muntu nnwana nnyo nga simuvuma kisolo kyonna wabula njogera ndowooza yange nga ate simuvumye nemugamba omuwala oyo asusse naye munnange yakomawo wano yavaayo ewaali wano naye nkukakasa ajja kutuuka ekiseera nga neswala abaana kusoma otazirina kuba wasituka namusabira ne musiibira kubanza nina abaana osiiba nina abaana osusse okwewayiriza nga gwe bw'oba onvuma nga ontyoboola abaana bange babiraba ne bawulira bubi kuba nze maama waabwe ate ekyandinyumya ennyo ng'ogamba Nalongo nange yanvuma wa point eyo gitegedde waali wano yadda oba yadda bibye ajja kuddayo omanyi batuuka nga zi contract ziweddeko tofaayo wooli wendi olunaava ku kamera nga ozijukiza naye nga Shadia
bw'aba alina olutalo lwayagala ankubira essimu aŋŋambe naalo ng'ona nkuguddeko olutalo kuba ntera kubuyingira mu lutalo lwabwe naye nabasanzewo akabaata nga bambuma n'abawo naye kati nze abawo engeri emusana gye gumwaka mu bwongo ndiye namusonyiwa bayinza omuntu alina lisinsi envuma e Uganda yabawo wagamba maama gundi n'abawo naye ngimuwadde kubanga akagira wano omusana gwonna ogujja mu bwongo bw'abawo mugwaka kati tomunenya sisobola munenya kubanga obwongo tebuli ku ttempa yaabwo busaanuuka oyo yali era sisobola namunyiigira ne mu bensabira sisobola oba n'abalala obwongo bwabwe bwebu nedda mukwano bano balina n'enviiri nga bazisiba akakolinda akalaga nti omusana gulawo batuukako bategeera buki babimpeereza ne kati nze mba mmanyi kabaata anoonya views ku gundi ye era nze sinyiiga naye bwe kiba nga kiri sirias bambuulire nti kiri sirias otereere ndabe nange bwe netegekera olutalo oba nduyingira oba mbeetondera gwe n'okwetonda nga muli wala nayize gwe n'okwetonda nga muli wala nze mama Flower ye ne bwagaloka ku mwenda nanvuma nze namuwa license ne bagikoonamu ne stamp alina okuvuma naawe omuyingira era anti kati ate ye waliwo omuntu nga mumanyiganye nti nze mama Flower n'okubanga ne bwafuna kizibu nze sikyagala kimutuukeko nti edde sikyali nnyo nga bwe twali naye nze nakula mulaba mumanyi agamba omwentu naye kati ojja kusanga akamyu akavudde eri yajja n'amaalo musimanyi na Sinotrak kati yasigaza mannyo mukama Sinotrak zabaho teziriyo naye abaho Sinotrak yazijjawo ezo agamba alina Sinotrak 14 eyaliwo omugagga yasigaza mannyo ayombedde ssente y'akasuku abaho tayinza butaziyombera kuba yagwa takyalina yadde 10 abaho yayombedde ssente y'akasuku ate kasuku ssente ajja kuzitwala ate oba kasuku ne bwanaaba tampadde ssente nze wendi ng'ejja epangisa omuyomberako yes nja kubeerangawo wano ku ssimu yange ku kasuku kw'otava kasuku kwe siva ne we naaba siri mmemba we nze nja kunoonya kasuku mugwe mu bulago nze mpafaaganye ne kasuku naye ng'abamuyingira tojja kukkiriza teryakkirizibwa kale ate ona talina nviiri ku mutwe tonaba kumanya kyatwala nviiri bwe kijja omuntu kikuleka alonde ku kasuku ayireezize kati gwamanye ekyazitwala omuntu w'emyaka agamba wa 28 nga omutwe gulinga ogwa pulezidenti kubanga ye pulezidenti bagamba akuze kati gwe omuvubuka oba otya n'omutwe ogwa pulezidenti gusinga ogugwa okunyirira kati yasoose kula mutwe nedda bannange pulezidenti wonno oba tiktok nedda mukwano pulezidenti w'aba tiktok abamu nze sirina pulezidenti wange yagamba amannya nze Frank abaho pulezidenti w'aba tiktok abamu era mutuufu neŋŋamba oba bebaali naye kubanga abalina kuba kati nze byo sibitegeera bulungi talinayo kuba nze buli tiktok afulumayo agamba abaho si pulezidenti wange andi kati abaho toli abaho twesonyiwe ye neŋŋamba bakajja batu bamuleke naye yali anoonya we yeekwata kuba si mwogezi si muteesa muyombi kati yandimanyikiddwamu okatigole ki ate luli yalina ssente ng'asobola obbawuddiisa naye kati yalaga oyinza okutambuliza amannyo ku ngulu neesigalawo ne sene naye etyo giruma gozayo teti naye etya nnyabo nze bambuulire nti olutalo balunjagalamu ndaba oba nsobola oba nebatonde okwetonda ko tukuleke zomashadiya bw'oba nyinako olutalo obanga olunjagalako ng'oŋŋamba kubanga nze mbadde sikimanyi nti erediyo bwebika gye bayasa ze napositinga omuntu ng'alina kyagamba n'osaakaanya nnyo ate nensaakaanya ki nenjogera ku linnya lye mbu n'ogamba nti bakubuuza owagundi bw'oba gy'ali n'agamba ye mwe mujjayo abantu ku marediyo gye bakola kati mwe muba mugenda mukoleyo ate nze nyina omukisa ti obalaba era siri ku kyeyo nti nze CEO nalumbo tokyanjagalira ddala kubeera mu kantu kano ate nkoze shadi yakaana asituka nti kati sizoni yakusituka ate yasituse dda baŋŋambye ebipimo byakamu
Bagambye ebiva byeyakamako obuvumbi naye munnaye Sadde yokyali mwana muto. Naye kankusomese nti rediyo bwebika tebagyasa ogenda n'oziika mufu. Kati mbadde nsaba ofokasinga ennyo ku muntu eyakulaalika. Bw'aba akulemeredde ng'otwagala bangi awo nange alyoka akole ki? Anteekemu. Naye ono ye atalina nviiri oyo ye mumuleke akuwe kubanga olwedda alina ekizibu kubanga omuntu omulamu okubanga ekintu kijja ne kitwala enviiri z'olumu ku lumu. Kiwalaata just kyalina nalo ontayangako muntu wa Kiwalaata ate ekiwalaata kireeta ebintu ebi bina omusiru asiriwala nnyo omugezi ageziwala nnyo naddala nga yalina akabubi akabikka ku bwongo. Kati bwe kikusanga tewakalina mukwano osiriwala nnyo. Bw'oyavuwala ogwerayo ddala kali kebagamba 99.9 kyegedde. Ate bw'osalawo okutambuliza mannyo kungulu obanga oyo ati kwebyo ebibiri yafunako talina kabubi omusana obwongo bwagenda n'amannyo atambula agaludde nze tonnuma mukwano tannuma. amawulire gawedde pulesa yabadde ayinza okuba ali mu basement ate ng'asimayo yagambye anti omukulu CDF yavuddeyo n'agenda ku XA n'ateekayo nti mutabani wa Luwangula. Pressure n'asituka. Bye bino ebigambo pressure bye bigambo pressure bye yayogedde bino. Yagambye your arrogance as over yagambye your arrogance etuuse ebisse okutegeera ako n'agamba don't be stupid mazimbadi awo n'agamba ki yagambye CDF don't be so stupid mazimbadi lulimi kyolwo namba pressure yagendako mubalugwala bye bino byayogera nti mutabani wa Luwangula n'agamba gwe tosaba bba Luwangula kitaawo baba yaconspiringa ne Mutebi nomwagala otwala engule yange bannange yayogedde ebigambo yali tannabimalayo apartment we omwana yeetaaga lihabu bamututte mu basement ajja tereera nze njesi nyasaba CDF ti omwana oyo mulwadde naye ddala mulwadde lwaki kamera tagiteeka mu kabina waaba mulwadde manyi omuntu okulwala kitegeeza nti buli kyakola akola kifo obwongo busobola okulwala ekintu nze nalinako mukwano gwange ng'anywa akayaga yakeera ku makya ng'alaba waayimiridde waliwo swimming pool n'agwamu kumba agwa ku chorus era baamugjawo mpaka Kiroddo amagulu talina mpaka ki Kiroddo kati kyengezaako kugamba nti omuntu asobola okulwala obwongo nga ye alina kyalaba nga kyekiki ekirala nafunye okutegeezebwa nti abaana abasinga ku TikTok bakozesa ebiragalalagala bingi kati omwana asobola okukwata kamera naye nga kyanywedde tokimanyi olaba mwana kwambuka ttunka n'ensi alinga omusana ali mu kifo kimu naye ng'alinga ayombera mu kisaawe alinga agamba nti abantu bayombesa bali awo akakagana nabo olaba omuntu bw'asala entuuyo bwakka bwakkiira ogambye ng'alinga ki ng'omanya yeekyajinze alinga omusana pressure yemusana nze Ibrahim ensonga yonna ng'erimu pulezidenti w'eggwanga lino ng'erimu CDF ng'erimu abakungu ababeekuusa ku gavumenti eno nze sigibaamu era awo amagezi gange teganneeyimirira era nze bambuuzaako wano waliwo omwana wa pulezidenti gwe baakuba oba mu bufumbo ne mbagamba mbubuuliridde nnyo naye era amagezi teganneeyimiriridde kubanga simanyi lwaki bamukubye nga mwana wa pulezidenti kati ne pressure w'amaanyi kubanga omuntu akutayinza kufuma CDF kati ab'amaanyi nakibagamba ne ku Luwi ne Bebe Cool nti omuntu ow'amaanyi yeemalira ensonga ze n'oyo kabaka ani pressure kabaka pressure the king gusinze of himself mwogedde kanti ajja kwemalira ensonga ze tusiibule omwo kyendaba mukooye kyenkana onoosobola g'amawulire gadde gakyaliyo mpozi tudde ku ggwe ne Megatron mwe musigaddewo bannange bannange kino kirango Naalongo byonna byayogedde bibye nga ye omuntu si byange Megatron Naalongo Megatron mukwano gwange mmoze
Megatolonia nwana. Kwano kale mu bantu balwana nge takisobola. Megatolonia nwana namugamba tugende mu bagagga Megatoni taate yantwala. Naye kannaba. Megatoni bwe kajja nga neewanya kuba nsasuddeyo kati Megatoni nange nina omulwanyi. Naye nga mwebale nnyo abatulabye wano ku maama nani n'omwana nga tunyumyamu ekibooziboozi olunaku nga bwe lugenda mu ki mu maaso nkyankeera ku ssomero abakwesibako bawaluwa kaki abanneesibako mu ngeri abantu abakwesibako eyo mu sitayiri etya agamba Nalungo oyo ye wange Nalungo ye waffe ba boyfriend beeyongedde okwewandiisa ate ba boyfriend baabo ng'obudde bammenya mumpulidde ndaajana nti mujje mubankwatireko tolina bakwesibako mukwano sirina nneesibako nga nneesibako mu katigole ki kati ngaaba baagala olutalo naawe bano bonna nedda mukwano buli ayagala olutalo nange amavairebo nze sitankuula ntalo ne buli aluntankuulako akola ki afuna ansangawo afuna ebibye ate owulira bagamba nti empologoma egudde mbw ate akamyu nako kazze mukwano ffe kwenda nituwangudde entalo ne bagamba nti abo bato bazze ne batwesimbamu ne batuula nga tuyimiridde nnyinimu afudde obikakamyu enkya twesange ku ssanyuka ki ogenda kusanyuka nze nalonga okumatidde kati nze ntwala mukisa kutegeeza if you need me am available nga soono ameketa amannya omusana gugwaka mu bwongo oyo tolina bibi olwedde mulwadde aliko obulema ate era ngatteko ekizibu wamma twongera obbajjukiza mwenna abatwesibako munoonye bannammwe bwe muteeka sabbuuni anaaba mu bulobo bwa omo bye bye